Ogamba otya mulungi yekumira ku mukutu gwaffe ogwa Kabyanzo Media yenze Kabyanzo tuyingiddewo ate olunaku olwaleero okulonda kyaddaaki kusobodde okukomekkerezebwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri era nga tuwunzise n'okulonda okwaba Female Youth MP era nga omukyala Mase Kanyesije nga yazze ku bwannamunigina yasobodde okuba nga awangula ekifo ekyo ekya National Female Youth MP. Naye nga okulonda kubaddemu ebintu bingi, mulimu abamu tulabye akajijo k'ebyokulonda kalina bangi bekawanduukulula omwali n'omuyimbi Mathias Walukagga n'abalala bangi. Kulonda kubaddemu ebintu bingi wabula kuwunzise ne Katemba ng'oyinza okugamba atali musasulire. Tulina kye twalabyeko wali mu disitulikiti ey'e Luweero nga abakyala baadde beesimbyewo ku bwa kansala omu ow'ekibiina ekya National Unity Platform yagambye nti nze obange temujja kububba n'asalawo n'alindiggula munne gwe yadde yeesimbye naye ennume y'ekigwo. Bino nno byabadde wali Kalagala Parish nga banoonya ani agenda okuba nga atwala ekifo kya female councillor era byagenze okuggwa ng'omukyala Zaituni Nabitaka ow'ekibiina ekya NRM awangudde Fatuma Nansubuga owa NUP ng'amusinzeeko obululu 3 bwokka kubanga Nabitaka yafunye obululu 451 ate nga Nansubuga yafunye obululu 448. Kakati Nansubuga teyakkiriza byavudde mu kulonda bw'atyo n'agamba nti nedda baaba obwange temujja kububba kubajjukira nti nno omuntu asobola okwekubira enduulu mu kooti singa aba alabye obutali bumativu naye abamu kooti bazitya bagamba naye bagendayo tebafuna bwenkanya ate abalala emisoso gigendera mu kugenda mu kooti mingi bitwala obudde bitwala ssente kakati babeera babitya era bw'atyo Nansubuga yagambye nti nze tetujja kutuuka mu kooti tetugenda kutuuka simaya kuddamu kububala ensonga katuzimalire wano mukazi gwe lwaki onziba okkakkana nga okkakkana ng'amulindigudde ennume y'ekigwo ng'agamba nze obange tojja kububba. Bino nno byabadde wali ku tali ssente ya disitulikiti y'e Luweero returning officer we yabadde yakamala okulangirira Nabitaka Zaituni nti ye yalondeddwa nga female councillor owa Kalagala Parish. Gwani wafunye bumeka wamma? Oli wawa gwani? Musamuza Fatuma Nansubuga. Wawa. Owa Kalagala Parish. Abagale mu babbi yani oyo abamu ku abo babaddewo bagamba nti
abakakiiko k'ebyokulonda balina okukola ebituufu okwewala embeera zino kwewala ebyo ebizze nga bibeerawo naddala mu kulonda kuno ng'abantu abawerako oba abeesimbyewo abawerako beemulugunya. Ayitibwa Zaituni weekalagala mu tawuni kati atuuse n'abanga alangiriddwa nti yawangudde naye nga tetawangudde. Ani awanguzi? Oli omukyala gw'olabya amegga ebigo era omukyala oyo omulaba alwanidde obuwanguzi bwe kubanga ebivudde mu kulangirirwa takkiriziganyiza nabyo. Nze Honorable Benjamin Sekate nviira ziro obwemuluka bw'ekyetuni era nze kansala waayo naye sikiriza ebyo gavumenti yeyagala okulaba nga tulwanagana munna amaze okulya ate ne mulangirira omulala kati sigale nga tukola ekyo kyekimu bwe tuddamu okulaba omulala akoze ekintu kyekimu ebyo kulangirira bakomaawo. Nze ndi musajja w'enaalemu era nze fulaga byalawo omuluka gw'ekyetuni. Nze obuwanguzi obwange obulaba tebuliko abanja kubanga bwe nawangudde namba 2 namusinza obululu 61 era tatawanye kuva wuwe akkiriza nti bwebitwe byatambula abalozi bye basazeewo. Naye ono omukyalo ono gw'olabye bamegga obuwanguzi si buwe ono ameze era nyini buwanguzi. N'olwekyo gavumenti lutaase ennonda zireme kukyankalana abalangirizi b'eruweero batereeze ennangirira awangudde gwe baba balangirira. Ate ng'eyo tuvuddeyo omukulu Robert Kasibante nga y'omu ku beesimbawo ku bwa president mu kulonda okwali yongera kuza omwezi 15 January nga yajjira ku tiketi y'ekibiina ekya National Peasants Party gye buvuddeko yali yatwala omusango mu kooti ensukkulumu oba giyite Supreme Court ng'awakanya okulondebwa kwa Yoweri Kaguta Museveni ono nno nga yali candidate w'ekibiina ekya NRM era ekiri mu buyinza nga yalondebwa ekisanja namba 7 weewaawo ng'ate ali mu kutambuza emyaka 45 nga akulembera eggwanga lino Uganda. Kakati Kasibante Robert yagenda ne yeekubira enduulu mu kooti nga bwe nkugambye ng'agamba nti nno President Museveni wadde nga yalangirirwa naye okulonda kwe kwalimu ebirumira bingi ng'agamba ekisooka obuuma obwakozesebwa obwaleetebwa okulaba nti nno temubaamu kubba bululu bwafa mu kulonda ba president ebitundu ebisinga obungi mu ggwanga era nga tebwakozesebwa. Ekirala nti tewaaliwo na tteeka nga lirambulukufu ku nkozesa y'obuuma obwo. Jjukira nti ne waliwo ennongoosereza mu mateeka g'okulonda eyali ereeteddwa etannaba kubanga eteekebwa mu nkola. Ate era n'ekirala ng'agamba tewaliiwo bwerufu bulaga nti no ddala President Yoweri Kaguta Museveni ye yalondebwa nga agamba nti no okugatta obululu declaration forms ezikozesebwa zonna tezaalabikako so n'ayagala kooti esazeemu okulonda okwo wadde nga yali mu kifo kyawala nnyo. Jjukira nti nno Kasibante Robert ono yakwata ekifo kyali kya 6 era nga yafuna obululu 3,340 bye bitundu oba bwe butundutundu 3 ku buli 100 0.30%. Era nga Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa owa NRM yalangirirwa nti asinze n'obululu obukadde 7,994,672 bye bitundu 71 n'obutundutundu 65 ku buli 100 n'abasigadde ng'era naawe bw'obalaba awo. Kakati tubadde musango gwatandika okuwulirwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa January naye leero ate twewuunyizza okulaba ekiwandiiko nga omwami Kasibante Robert awandiikidde kooti ng'agisaba nti ayagala kujja nta mu musango guno gwe yawaabira President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti bwetegereza bw'ati ssente ezeetaagisa okumalako omusango guno nnyingi ate nga ye alaba nga ssente zino tazirina. Kasibante agamba nti omusango guno okugwongerayo kuguggusa ssente ezeetaagisa nnyingi nnyo bw'obala abalamu bwe bukadde 7 obwa $, nga bw'ozikyusa mu zaawano bubeera kumpi obuwumbi 25.
akati bwe yetegerezanga yo omuntu n'ekibiina kye ekya National Peasants Party nga sente ezo tebazirina ate n'ebibiina ebirala ebyali bibasuubiza okubawa obuyambi okubawagira mu musango guno birabika tebiri mu kwenyeenya so naye bw'atyo n'asalawo okukozesa okugenda mu plan B which I had petitioned Yoweri Kaguta Museveni that he left Ugandans. He's not supposed to be the president of the Republic of Uganda. It is only Kyagulanyi Ssentamu Robert who was supposed to be the president of the Republic of Uganda. Because I knew that the court of the Supreme Court, if in any case granting me the application which I had applied for, will need money. That's when I said no. I withdrew the case, then we use the plan B. The plan B on Monday or Tuesday next week, as the political party, we shall have a press conference at the headquarters to communicate what is the next plan. So I want to caution Ugandans, we should not fear. To me, I did my part. And before I came into this, we had engagements with different political parties who were fighting President Museveni. And we had agreed that they will come and support me financially and to give me also evidence adding on what I had in my petition. But after discovering that the evidence that I have needs more evidence, that's why I said no. Let me withdraw the case. Then I use plan B because they will ask me a lot of money, which I don't have. I'm a peasant. I'm from the peasant party, and you know, peasants they don't have what to eat. They have nothing. They don't have money. They don't have anything. So I've done what I could, but at least where I have stopped, Ugandans have seen that President Museveni left this Uganda. He's not a president. So to Ugandans, be with us, support us in any other plan that we shall come up with. For them, they have done their part. It is me who have feared the costs together with my party, because I didn't know. I thought I would not manage the costs. The judiciary has no problem, but Museveni has a problem. As you can see me, before I came into election, I was so big. I was so good. I looked nice. I had money, but when you look at me now, I'm like a peasant. A real peasant in the village of Kapulamaido. So when you say that you have received the money from who? Because in me, I cannot meet Museveni in any way. I don't love Museveni. I cannot meet Museveni. What arrested us? They arrested our members of parliament. I had 39 members of parliament. They arrested them. Most of them, they were arrested. Now, we are going to for plan B. And I want to assure Ugandans, Museveni will not show in. Okay. We communicated to most of the political parties, the opposition political parties. We requested them to have support, to support us in that area. But most of them were adamant and they did not even get response to us. They did not respond to us. Now, how can me a peasant, I have just, all Ugandans, what I've been doing. I've been in skilling. I don't have the $70 million. So I said no, I cannot afford, and the only solution which I had to do is to withdraw so that I can do other things. So njagala kutambulira ku slogan on that slogan that any time Ugandans just be there watching, anything can happen at any time. But tukwaniriza ku Kabyanzo Media.